gentlemen. Ladies and gentlemen. Marcos Zambiti. Radical Mototo. Country me. English don't joke on me. He has room every day. Teacher teaching me. School people laugh for me. My younger brother teaching me. Strong ground to see you. I'm not for every day. Not the young but bigger than. Separate me from others. I baptize you. And it teach you that. Before I address the Congress, I'm representing my country. When you preach on my phone, when I preach on the table of country, all the people looking at TV, you made me excitement and because my life is not in security. Come and look at you very surveillance. I am looking for press conference. They asking me to say in English, but I am here making my excellence. For so many of your country not nonsense. You people try to understand his absence. Go to them, rest in the peace, rest in the peace, rest in the peace. Pull up. Yeah.
Message yangu abantu bayimbira emyaka ebiri omwaka gumu system nezikyuka. Run Kabanda. Yes man. Yes sir. Wacha otizekeleza kiwundu mpaka chalise kachalizo mubitu yakachayise ebaka wakati wajano bwana paseno kale nakula soko lokoze ninopewa soko bikuba gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga
baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.